Webali kwera nti owayo akadde n'otambula naffe Salam TV. Nze Twaha Mukiibi atudde wano okubeera nti nkola programu y'olunaku olwaleero. Olwaleero ndeese commandant wa Marine, Police Marine. Poliisi ey'oku mazzi agikulira mu Uganda yonna gwendi naye. Twaha ndi mutono ki. Nina Sulaimani Kirungi wali yatuuse dda. Saba okubeera naawe kinyongera nange obunene. Webale kujja. Njakola Musabaturaba. Tutandikirewo la Musabaturaba tutandikirewo. Abatulaba mwenna ku mpewo n'ebizindalo gya Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo webali kubeerayo. Alhamdulillah. Enyambala eno gye njagala okutegeera. Enkofiira ya bbulu n'ebigenderako ennyambala ya ku mazzi njagala kusobola kutegeera nnyambala yo. Ennyambala ekyambalo kyange kiri nti nga bwendi wano wansi ndi mu police. Era ku ranka ya Commissioner of Police. Ekinjawulako ku balala y'enkofiira eno, enkofiira yeetegeeza ogiraba nti mazzi kyekinjawula mazzi ekizibu okwambala eyambalibwa abantu bokka abakola mu marine nenga ba police tikyajja okulabika abantu abasinga bagifaananyiriza eya UN kubanga abasirikale ba UN bonna bambala nkofiira ya bbulu naye naffe mu poliisi marine ngeri noba tupaintinga amazzi bwe twali tusoma mu geography nga opaintinga bbulu kati naffe poliisi eyambala bbulu tugenda na nature owa marine ayambala bbulu ono fire muliro military police kyobalaba n'abatrafiki bo bambala white enkofiira nga naye yanjawulo naye abasigadde poliisi endala eyambala black yambala white oba cream era n'enkofiira si yo gwa akulira aduumira buli akola omusirikale wa poliisi akola ku marine yene enkofiira gyayamba kitwawula ku basirikale abalala. Gwe nga commandant oli bifo bimeka oli mugazi otya ozoga nti eno ninayo abantu bange eno ninayo abantu bange njaga kutegeera bomenyera ne district awo ntegeera obugazi bwo. Marine Police Department oba kitongole ekikola wansi wa Uganda Police Force nga tuli mu directorate eya operations kubanga ffe tubeera buli wamu tuli mu ze bayita specialized units abalina obukugu obw'enjawulo kati Marine Police nti tukola emirimu ejawukanye nti ffe tupolisinga amazzi tukuuma obukakamu n'obutebenkevu ku mazzi bitundu ki ebirimu amazzi mu Uganda kati buli wowulira awali amazzi mu Uganda lakes rivers n'ebintu byonna ebyekuusa ku mazzi police yesebo nti n'abalina swimming pool nabo tugenda ne tusupervisinga kubanga nabo balina ebisaanyizo byabwe balina okubeera nabyo abali ku beaches nazo tugenda ntulaba nti safety precautions safety measures bazitaddewo so gwe mugaso gwa Marine Police nti omugaso gwaffe moto yaffe egamba ensuring maritime safety and security. Maritime kitegeeza amazzi
security and safety. Yeah. Bwevunanyizibwa bwaffe mu Uganda Police Force. Oli kuleka Kyoga kwonnaawo. Kati buli wowulira amazzi tutandikireko Lake Victoria, Lake Kyoga, Lake Albert, Lake George, River Nile, wonna yonna gyemuli. Yonna gyetuli. Poliisi lwaki ekyalo akibazoka enkirindemu. Mulina ebikola, mulina bye mukozesa mmwe nga poliisi. Kati Marine Police okunnyonnyola nti fe abafuna okutendekebwa okwenjawulo nti kubanga Marine tetuli ku lukalu, fe tuli ku mazzi. So omuntu agenda ku mazzi yenna ateekeddwa okubeera ow'enjawulo, especially nga gwe alina avunaanyizibwa okulaba security y'abantu ku mazzi eri nungi bulungi, negundi ne safety okwerinda like omuntu nga ababbira mu mazzi, obubbi bw'oku mazzi, abantu ku mazzi babba nnyo, kubeerako obuvuyo bungi, theft and bibeerako bingi, babba amaato, babba obutimba, babba ebyennyanja by'abantu. So kati poliisi kubanga omuntu ali ku mazzi talina waddukira, naffe tubeerako ne system epatrollinga, ne tugenda ku mazzi ne tucontrollinga okulaba nga abantu bali safe. Kati ne tubeera ne gundi safety okubeera nti fe abacontrollinga traffic y'oku mazzi manye eki kijja kwewuunyisa. Nkirabye nga tekiriyo kuba temulina mulimu awo ate traffic olina okukimanya nti ne ku mazzi tulinamu ze bayita routes, tulinamu amakubo abantu mwe bayita nga mu bbanga bwe kiri. Kati naffe tulina okontrolinga. Kati ku mazzi okwo ojja kusangayo bano abavubi abatambula buli wagenda wonna anoonya byennyanja kyekikulu, naye kati bw'aba atega obugundi nets ezo nti obutimba obwo alina watalina buteeka. Tulina meeri feri eziyita awantu wangi, kati tezina omuntu ocontrollinga traffic. Ekkubo lya feri n'emmeeri ezo ezigenda Tanzania ezigenda Kenya terina kubeeramu kintu kyonna. Kati Marine Police ye trafficking ekyo yeyina okukitunuulira awatambulwa walungi. Bagendayo atulaba ndi ne Haji Kirungi Sulaiman ono commandant wa Marine Police. Poliisi ekolera ku mazzi yonna gyeri Uganda ono yagikomandinga. Bwendi nayo wano olunaku olwaliro kati njagala kutegeera poliisi lwaki mubba abantu, lwaki munyigiriza abantu. Mbadde mugenda ku mazzi gano nga mugenzeeyo kuyamba abantu, kubagayidinga, n'ekibabbisa abantu ne mubanyigiriza. Haji Kirungi ku mazzi kiki? Abavubi bakaaba enkya n'eggulu. Haji olwose nojja nze lwaki obubbi tebuliiyo, nti nga bwe nkugambye buvunaanyizibwa bwaffe nga poliisi okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Abanyigiriza bano bempulira bakaaba ku mazzi babawambyeko bino byennyanja babitutte bakozi batya. Kati ku poliisi wamini ku mazzi kyenjagala okutegeeza batulaba nti ba players tuli bangi nnyo. Si poliisi yokka ekola ku mazzi, evunaanyizibwa ku mazzi. Poliisi yo eriko okulaba nga omuntu ayekolera ku mazzi tafuna okubbibwa, tafuna buzibu, nti okubeera nga tafunye balabe ababba, tulina abatemu ababeera ku mazzi, tulina abantu ab'enjawulo, naye n'okulaba nga omuntu bw'aba atambula ng'ali safe, nga
kubanga accidents zibeera buli wamu ebyokubba byokunyigiriza abantu ati ebyokubba sokodeko jo ku lunaku lwa sirimu olwabadde mu Eastern Uganda yali Minister wa East Africa Affairs Rebecca Kadaga era mmyuka wa Saba Minister naga nti yabadde aloopera mu kulembeza gwanga naga nti seba abantu bewateeka ku mazzi ate bafuuka banyazi omumwenzi gyekibuuzo kigamba nti lwaki mubba ne munyigiriza abantu kyembadde nkunyonnyola nti abakola ku mazzi si poliisi yokka tulinawo Ministry of Works kubanga eri Ministry of Works and Transport kati transport tetwala transport kubanga Ministry of Works etwala transport ku lukalu lwokka ne ku mazzi ne mu bbanga kyova olaba ne Civil Aviation Authority ereportinga ku Ministry of Works eyomubbanga kati eyokumazzi bagiyitaani Maritime Administration tulina department Ministry of Works ekola ku Maritime Affairs Maritime Administration kati abo bebabaga amateeka agakola ku mazzi n'okulaba nga bateekawo ebiragiro ebyo regulations ezituyamba okulaba nga bw'oba otambula ku mazzi gobeerera kino na kino na kino na kino abo nabo ogwabwe gwe balina mulala ogwo mulimu mulala ne tubeerako ne Fisheries Department mbadde ye ministry tulina eri Ministry of Works tulina Ministry of Agriculture Animal Industries and Fisheries bonna bali ku mazzi kati balinawo Fisheries Department eyo yo naye ino emirimu gyayo eya fisheries bagiyitaani it is Fisheries Department Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries nayo eri ku mazzi nayo erinayo emirimu omulimu gwayo okulaba nga okuregulatinga envuba like okuguidinga abantu bebala abantu obutimba bwe tukozesa okupima kumanya nti kati obutimba buno bwe busaana okukozesebwa biki n'okumanya nti bebaguidinga nti ebyennyanja tulina okubuvuba sayizi eno yina okubeera nga like n'okumanya ebyennyanja ebiri mu nnyanja ebyo bintu ebyo byonna beba fisheries kati tulinawo ne UPDF Marines abo bo basically UPDF omugaso gwayo omulimu gwayo mu ggwanga okumaintaininga okukuuma bannayuganda n'ensalo zaayo kati kubanga amazzi ga Uganda kati bwetunoolera Lake Victoria ku mazzi tubodaringa ne Tanzania tubodaringa ne Kenya bwogenda side eno tulinayo Lake Albert tubodaringa ne DRC Congo kati UPDF ina okubeerawo kukuuma nsalo kati tulina Ministry of Water Environment and Environment so koleko nga situnagenda Ministry of Water Environment bano ganje mulimu gwabwe gwa kukuuma butebenkevu mu ggwanga ne kukuuma ensalo naye kati mu UPDF directive oba twafuna okuwabula ne president n'ateekawo waliwo bagiyita Fisheries Protection Unit kati eyo Fisheries Protection Unit ye kitongole mu magye ekya president kyeyateekawo ku lw'envuba embi eyali mu ggwanga kati bebayamba kubanga abantu baali bavuba nga bakozesa obutimba kubanga fisheries eno ye eguidinga buguidinzi technical okulaba abantu bavuba batya ebyennyanja tuvuba ebyenkanawa like n'okuguidinga nti kati wano temuvubaawo ebintu ng'ebyo naye kati bano FPU Fisheries Protection Unit yeteekesa mu nkola okulaba nga amateeka gagobererwa ag'okuvuba okulwanyisa envuba embi ekitegeeza ku nnyanja kuliko FPU yes ne kubeerako ne UPDF yennyini yes UPDF FPU exactly bonna bali ku mazzi ffenna tuli ku mazzi abalala bebo then ne tugamba ne Ministry of Water and Environment
kati amazzi gonywa gavaawa gokozesa tukozesa gava mu Lake Victoria anti kati ani anagajjayo so Ministry of Water and Environment kwanga olaba water nti bebalaba nti amazzi getunywa mayonjo tegalina bulabe naye kati tulina environment ojja kutunuulira abantu abalina ebizibu byabwe byonna kasasiro abamu balaba nti kuyiwa kasasiro ku mazzi kyekyanguwa kati amazzi tulina okugakuuma protect okulaba nga amazzi gano kwegamba nga okubeera contaminated tebagagenda mu bukyafu kati abayiwa kasasiro Ministry of Environment eteekeddwa okulaba nti ewa regulations eziiza abantu tebonoona amazzi gasigale mu natural state kakati aba environment be balwana na kino ekiddo exactly ba Ministry of Environment be bakirwana bakisikako kakati ani ali ku nvuba embi FPU ekyo kitongole kya UPDF bwe nsanga omusirikale wo owa police marine nga yenyigidde mu nvuba embi abali ku mumenyi bw'amateeka nedda abatali mu bumenyi bw'amateeka omulimu gwa police omukulu keeping law and order kati newenyambadde bwenti sisobola kulaba omubbi oba akajangala no awantu nenga nti anze ndi wakumazzi nti wobeera wonna oteekeddwa okulaba nga obutebenkevu weebuli kati owamarine tasobola kutunula ng'alaba waliwo abakozesa envuba embi n'asirika busirisi buvunaanyizibwa bwange ng'owa poliisi okulaba nga newankubadde waliwo bali abavunaanyizibwa naye kati lwakuba nti amazzi nze aliwo nina okola kati bwe tubeera ku mazzi bintu bingi nti olina okulaba envuba eri just part katundu ku bintu ebikolebwa ku mazzi okuvuba naye kati waliwo abatambula obutambuzi everyday naye kati owa poliisi bw'alaba nga oli akozesa neeti kubanga fe abakwasisa amateeka naye gundi pulezidenti yawa guidance eno UPDF FPU nti yo etunuulire ekyo kati nze sijja kulaba nga oli amenya amateeka nsirike nange kinvunaanyizibwako olina kubeera kitegeeza nti naye nti sigwe muli musigwayo kati bano aba UPDF bebakwata bebakutte baba wamwe exactly kati kikina okukola nti owenvuba embi bamukwata era fere eggukira ku poliisi ekola investigations neraba nga omusango koze eki guvuddewo mwebala nti mutambulira ku TV omuga Salam TV mbanjagala nentegeera bulungi nnyo era ebigambo byembadde nzija ono commandant yadumira poliisi y'okumazzi yonna gyeri n'olwekyo mbanjagala nentegeera bulungi nnyo emirimu gye we gikoma kati kitegeeza nti bwe nsanga owa marine poliisi nga ye buli kaseera yakwata abeera busaabala waliwo eri side eri gye mulina kampu yammwe Kigo Kigo wali headquarters wanda bawo bazimbawo nnyo naye kati bagenda ne bafuusimbuka eyo ne bajja eno ne bayingira bitundu ebirinaanyawo wonna ne bafuukuuzaawo wonna nti okufuuka bw'olaba poliisi ye tebeera ku nvuba yokka nti kyenagambye fe abacontrollinga traffic ku mazzi nga bw'olaba nti traffic police ebeerawo negamba nti bw'oba tosibye lukoba nga oli mu mmotoka bakukwata kati waliwo ebintu safety measures ezirina okubeera ku mazzi ziyamba gwe naye nga abantu engeri gye tumanye emputu gyaffe
kati oteekeddwa okubeerawo ani akuyambako. Gavumenti yateekawo poliisi nti bwetukukwata ng'oli ku mazzi nga toweesibye toyambadde gundi safety life jacket awo musango. Okubeera nti kubanga tutunuulira omuntu atambula ku mazzi, buli ebbanga ly'omala nga oli ku mazzi oteekeddwa okuba nga otaddeko jacket. Eryo teeka. Era bwe tukukwata nga toyambadde jacket gumusango ng'oli ku mazzi, oba oli mu kuvuba oba otambula oba okola ki, olina okubeera ne jacket. Always you must have your jacket on. Sokolindeko agirungi omanyi bintu abantu balina okubitegeera. Olwaliro nga bw'oli wano twandyagadde okutegeera musango oguggulwa ku muntu oyo nga si kusibwa kukola kutya ddala omusango weguli oguyimiridde era muyinayo be mukwata ne muggalira, oba biba byakuwooninga nakuleka nakukola kutya nakuleetayo musango abantu be mukwata nga bali ku mazzi nga tebataddeeko life jackets mukola mutya? Bagenda mu kooti kati naye kati etteeka lyakayita ery'oku mazzi Inland Water Transport Act weeriri, naye kati wabeerawo endagiriro regulations zo zikyabagibwa, naye nkakasa by next year zijja kuba weeziri. Abantu balina okubeera very careful. Abantu balina okubeera careful kubanga kati abatulaba nti kati olaba omwana oyo nti ne bwabeera mwana muto tulina life jackets ezibeera nga zimusibibwa kubanga kabeere mwana muto. Ono omwana omuto ate bamwambaza alina okwambala life jacket kati oyo kubanga bw'anaagwa mu mazzi olowooza amazzi gamanya omuto n'omukulu. Njagala kuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo obukulu obuli ku life jacket eyo nti accident yabaddewo ku weekend eggaba nti ekizibu kyazze amaato ne gatomeregana. Kati bwe gatomereganye abantu 10 ababadde ku lyato wooden boat ne bagwa mu mazzi. Bantu 10 n'ebizindaalo byabwe byabaddeko bava ku bandongo. Naye Allah yageze abantu 9 babadde bambadde life jacket. Omuntu omu yabadde tayambadde life jacket Allah gwe yageredde n'afa. So waliwo member parliament otera nnyo mwogera kati mebayiga yandi ezo jacket omanyi yakulira ku mazzi jacket ezo muzambale ziyambako kuzuula mangu mulambo niti zikuyamba? No, ziyamba kubanga okujjako kati olaba jacket engeri gyajambala bw'atyo nti eteekeddwa erina ebintu byerina okubeera nabyo. Olaba kati erina buno stripes obuli ku sides bulina okulookinga nga bwolaba city belt erina okubeera nga abantu abalala bambala jacket ezo ng'ayambadde kooti. Erina okubeera n'omusipi oguyita wansi. Erina n'okubeera n'omusipi oguyita wansi nti amayengo bwe gaba gakukuba bwe gati gayinza kyakulaga nti singa amayengo gakukuba gayinza okugikwambula bwe gati. Gagisindika kati nobeera nga tekyakulinako mugaso. Naye bw'oba ogisibye bulungi ogiyisa ne wansi na wano ng'ogilookinze bulungi nobeera nga onywedde nti ne bw'ogwa mu mazzi kati yo erina system bw'ogwa mu mazzi bw'oti ekukyusa n'okukyusa ekuvuunula nobeera nga oli waggulu. So jacket eyamba nnyo. Kati soko mbuli situation yeggaba mwabasanga bali ku mazzi ba floating kyali kitya? Kati bano abaali bambadde jacket ba floating era ne babayamba ne bavaako ne batafa. Polisi ne basanga okunga ba floating bo tebaafa
era bayangwa nnyo bwali budde kawungezi jacket yebeerako ne firimbi kubeerako ne firimbi erina okubeera nga ereflectinga amasa okubeera nti naali ewala asobola okukulaba akulengera bulungi. Kitegeeza jacket ziyamba, jacket nkulu nnyo era omuntu tokkiriza nga kugenda ku mazzi nga tolina life jacket kubanga nekirala kye tulina okumanya bayinza otulaga waliwo jacket ez'ebicupuli kati abantu batera okwambala waliwo ebijaketi byebakozesa abazimbi oli lwakuba nti atya poliisi nga bwolaba abantu ayambala helmet n'ayambala helmet z'abazimbi nti avuga piki mbalaba mu kibuga naye kati ne jaketi mubeeramu ez'ebicupuli nga tezigenda kuyamba buno terokinga wano obwawansi tebuliiyo kati zitera okutawaanya nti jaketi eno bagikola ng'eriko kilo zeyinotwala kati olaba mulimu zirimu size just kati olaba eyo teyina gundi terokinga nogwa just bugwa bugwi kati eno ebambi yebambi kati awo amazzi akulaga nti amazzi gakwambula oba tolina kyolina kati oteekeddwa okubanga ogenda kwambala jaketi yo bulungi nga bwebeera genuine at least yo tetugamba nti tosobola kufa nga oyambadde jaketi bakugamba jaketi esobola okuweeza ku mazzi kungulu until you get a response nofuna abantu abakurescuinga kati awo poliisi bwejja tulina ze bayita life rings saakabawadde nti life rings ezo bweba ziteeka ku mazzi n'ogyekwatako bwoti nti nobwobeera tosobola kubbira kibeera kya rawundi wakuba nti sebaki ng'ogudde mu mazzi nagendako ekalangale olina wotuuka nga sayidi eno olaba mazzi notuna eno ng'olaba mazzi notuna gy'olaga mazzi tolabayo kizimbe tolina kyolabamu tolina kyolaba kakati awo gwawo anti kati olese bujaketi bwo anti bw'oba otambula ku mazzi mulimu ebintu one nti oteekeddwa okuba na kwega waliwo ebintu byolina okutunuulira nga tonagenda ku mazzi nti abantu abasinga amala ye kasaala balyato agenda bugenzi olina kulaba ki olina okulaba nti eryato lyogendamu is it seaworthy lisobola okutambula ku mazzi ng'olaba IOV bwa inspecting kati mulimu amaato nga liri wiiki olina okukakasa era Ministry of Works eri mu kubaga etteeka nga likakali bulungi okulaba nga tulina standards z'amaato ezirina okubeera ezirina okuba nga zitambula. Twanzige njagala kugenda mukuumulamu katono naye era bwe tukomawo kye njagala okutegeera ani avunaanyizibwa ku kugamba nti eryato litikka abantu bwe bati eryo lirina kubeera na kilo bwe ziti kubanga si bagakola abagakola abo ba bulijjo nnyo na wano juzi nalabye ebusaabala baba bajje eryato lirabika nti lijja kubanga lyerisinga obunene oba linatwala abantu bameka liva kuno neeri bali bajjiraawo busaabala sikiwa nti n'abali bajja bennyini sikiwa nti balina capacity egera kilo meka gye zirina okutwala kakati njagala kutegeera ababazzi baffe ba bulijjo ebyo atanatuuka ku mazzi gwatakimanyi ababazzi b'amaato okujjawo gali ge baleeta okuva ebweru naye ganagana agembaawo ge mulaba babiyita beferi bawano ani alina okugerageranya kilo ezirina okutambulira ku lyato eryo n'abantu berina okutwala abantu baffe baleme okufa katugende tumulemu katono tugenda kubeera nga tukomawo nze Twaha Mukiibi ndi ne commandant wa Marine Police Sulaiman Kirungi katujje.
We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve. With the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. The Grand Annual Girls Seminar. Eno seminar banguliro ate lusirika lw'abaana abawala mu ggwanga lyonna. Seminar y'abaana bawala bokka okuva ku myaka 10 okutuuka ku myaka 25 nga yakuyindira ku Mbogo High School e Kawempe Ttula okuva nga 13 okutuuka nga 22 December omwaka guno 2024. Abaana bagenda kusoma eddiini, enkola y'emirimu omuva ssente, okubuulirirwa empisa z'omu bantu, ssaako okutunuulira okusoomoozebwa omwana omuwala kwayitamu n'engeri gye bayinza okukuvuunuka. Okwetaba mu semina eno omwana waakusasulirwa emitwalo 10 gyokka nga kwe kuli buli kimu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0702190012 oba 0704030478. Semina eno etegekeddwa Jamaiyati Tablighi Dawa As-Salafiya Kawempe Division ng'ewagiddwa Salam Television wamu ne Babu Enterprises Limited. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's GoTV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. GoTV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. GoTV, love it. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 0789 oba 0774 Infotrust for the humble beginners. Okuba omuwanguzi olina okuba sitede nga Tiger. Naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo.
bali kwenda tadi na Salam TV program omukeze mwaba kwandi je muri Mariam Businje asitikidano message de kibuzo kyenja kibuzidda aji kirungi asitikide message naye kibuzo kyenja kidda mwedda kasoke ngendire ku mulama kwenda tambulide aya twegatako tuli ku Salam TV program omukeze era ndi ne commandant wa Marine Sulaiman Kirungi kutuli naye tugenda maaso talide mukummula nabadde nkubuuziza ani awalayisinsi nti eryato lino feri eno egendako abantu bwe bati era n'abazimba bano balina obukugu oba obukugu mubogerera ku lyato nga lirinnye abazimba mulina obukugu nti oyakkirizibwa okuzimba eryato oba eryato mulidabira ku mazzi ne mulyoka muligera era ani awa license eno webale nnyo amazzi kubanga gali complicated nga bwe nagambye abantu abakola ku mazzi bangi kati tulina Ministry of Works and Transport yevunaanyizibwa okulaba nga vessels ebintu byonna ebitambulira ku mazzi amaato gali mu mbeera ennungi nti bw'oba ozimba eryato olina okutegeeza ministry nti ndi mu kuzimba lyato kati nga balina okusupervisinga okulaba nti eryato lino olizimba otya nti edda kaseera kayise nti gundi amaato omuntu abadde abajja bubazi ekintu kye n'ateeka ku mazzi naye omwaka gwa 2016 gavumenti yakiraba neteekawo department mu Ministry of Works evunaanyizibwa ku ntambula ya ku mazzi kati etteeka lyamala okubagibwa kati bino ebiragiro regulations byebiri okukolebwa naye mulimu ebitandikirwako ebimanyikiddwa nti buli muntu yenna okuteeka eryato ku mazzi ateekeddwa okuba nga alina layisinsi nga layisinsi eyo bagikuwa nga bamaze okuinspectinga okwekebejja eryato nga basinziira ku bintu ebyenjawulo balina okulaba eryato nti kituufu terisobola kuyita mu mazzi balina okulaba eryato nti liri balanced engombe egamba balance the boat kwegamba olina okulaba nti eryato liri balanced olina okulaba okumanya eryato lisobola okutwala kilos enkanawa engine eritambuza yenkanawa eryato lyenkana ki ne kubanga ne engine enkulu nnyo oyinza okuteekako engine nga ntono nnyo ku bunene bw'eryato nga tejja lisobola ditambuza kubanga ku mazzi tomanya bibeerako kubeerako amayengo amazzi oluusi gabeera hostile nga si matebenkevu bulungi so kati Ministry of Works yegaba license ekkiriza omuntu okuteeka eryato ku mazzi ate tekomu okwo yegaba license ku muvuba babayita batya abavubi avuga eryato omugoba w'eryato naye si buli nti exactly nti nabo bafuna obutendeke obw'enjawulo kubanga amaato tulina amaato ga mirundi 3 kyenyinza okugamba tulina gano amaato agedda ge twali tumanyi ag'enkasi ennaku zino kati gasigala mu competitions gano n'okwata enkasi n'okuba kati ago wegali naye tegakyakozesebwa nnyo ennaku zino kati ne tubeerawo n'amaato agalina zino engine babayita abagoba baazo babayita ba coxswains nti engine ebeera mabega n'atambulira ku engine kwennyini kati then waliwo n'amaato agalina be bayita navigators nga go galina ne steering ge gakola emirimu era naffe mu poliisi getukozesa okulaba nga like
bubanga bagaita speedboats kati ago kati ministry yegaba license kubanga oteke nga bwogenda ku IOV no funa license permit kati ne ku mazzi tomala gagendako era mu bintu bizibu bye tusanze ku mazzi nto omuntu aba yayigirawo bwato kasita alabanga yena nakwata erya nayingira mu mazzi si buli omuntu alina okuvuba okutambuza eryato okugenda ku mazzi ng'ovuga eryato kasita obeera ne engine olina okubeera ne license kati bano abamutimuti be bayinza okubeerako nga abo bagenda naye ate abo tebagenda wala just babeera abo batera okola mu kuvuba wanoko kye bayita accident ku mazzi kubanga abantu kibabobya emitwe kiva ku ki ddi amaato tegatomeregana accident ku mazzi gatomeragana kubanga ekyasembyayo kye weekend eno bwe twabadde gaba nti oli abantu batera okubeera nga tisibatendeke bulungi kati oli ekyabaddewo babadde bava ku Walo Beach eryawo nga badde eno gaba kati ono w'eryato timber boat yabadde mu maaso kati oli kigambibwa tetunamufuna naye tumunoonyereza nti yabadde avuga lino eryato eddene erya steering yabadde adduka nnyo bagamba yabadde anyweddemu kati ebintu byetutunuulira ne ku maato nako kuliko okudduka speed nti nnyo kituufu nnyo kati ye yazze n'alitomera yalitomeredde kuva mabega kati ekyo weekiri musobola okubeera nga obudde bw'ekiro accident wezitera okubeerayo nti temulabagana amaato tegalina kubaako ttaala naye nga olina okubeera ne signal light just kubanga olina okulaba nga olabika nti gundi waliwo era bwe tuba tutambula ku mazzi tugenda tumulisa obeera ne torch ekuyambako kati abavubi bo balirake nti bo babeera n'obwo bulights obuyambako nga banoonya ebyennyanja naye nga omuntu yenna atambulira ku maato especially ekiro accident ziyinza okubeerawo ennyo naye emisana kasa omuntu aba alabika bulungi then n'aba accident endala ezitera okubeerawo zino mary zino za business ezigenda distance ez'empanvu oluusi bano abavubi bagenda mu kkubo lyazo kati ye bwebejja osanga nga emusaabadde twenzege eddakiika ezigaddeyo ziri 13 tuyingidde mu nnaku ezirabika nti za bikujjuko oba oliawo tuyinza okumalako omwaka guno nga sizeemu kufuna mukisa gw'okuleeta wano javudeko emabega waliwo bannayuganda bangi abafiira entebe awo bagenze kuwuga bagenze kusanyuka ugerukakkana nga bagudde mu mazzi emirambo bajja enkeera bajjayo gumu ebiri emeka ne bagisenaasenayo ne givaayo njaga okutegeera enteekateeka ya poliisi ey'oku mazzi gyeyina eri ebifo bino byonna byonna ebya beach n'abantu abagenda okusanyuka neyanza nti bannayuganda nti essaawa zino November ne December watandikidde tufunye obubenje obw'enjawulo mu bintu bibiri nja kutandika n'amataba floods enkuba etonye nnyingi nnyo era netusanga nga amazzi gasala ekkubo ekyabaddewo nnyo kyabadde Pakwach amazzi gatonye eyo bridge ye Pakwach amazzi ne bagabika ekkubo abantu abadde mu taxi nekwamiramu okuba abantu naye twasobodde okubajjayo omu bambi kuba abadduukirize okuva mu Ministry of Works baze engineer bambi nakola ki nafiiramu naye omuntu omu yabadde agenze kuyama n'eryato naye nafiiramu netufiiramu n'omuntu omu abadde mu taxi naye nafiiramu kati ngezaako okugamba ki
nti bannange bwe tubanga bw'oba otambula mu kkubo n'olaba nga amazzi gasaze bannange teweetantala ku kurosinga n'ogamba nti motoka yange y'amaanyi. Lwaki? Nti amaanyi ku mazzi tegakola, amazzi gabeera n'amaanyi mangi nnyo nnyo nnyo. Ate ekyokubiri nti amazzi gano bwe gaba gatambula especially kati ku makubo gayina kyegateeka akabubi kyegateeka ku mazzi, silt bagiyita silt, nti ebe eweweera nnyo, it is so slippery nti kati emmotoka ne bwebeera nnene etya nti akabubi akagenzeeko kyovulaba bw'oba otambula ku ggulo bakola colas oba tamak ng'eri rough ocreatinga friction. Kati kasita kugendako akabubi nti friction eba tekyaliwo, emmotoka eba esigadde mu bbanga. Kati ne bwebeera nnene etya eba terina grip ku ttaka, kati amazzi gagiswipinga buswipinzi. So atulaba nti togezanga n'ovuga emmotoka nga enkuba amazzi gasaze, amazzi gayise, kiri dangerous nnyo, ekutwala nga totegedde na kutegeera. Then ekyokubiri kitulina mu season eno, tuli mu season ya bikujjuko. Ate nga nkimanyi bulungi nange kamwa koogera nyumirwa nnyo amazzi okubeera ku mazzi. Nti abasintu abasinga abeewulira nti balina ssente bagenda nnyo ku biiki, bagenda ku swimming pool. Abalina ssente oba baagala okuwulira okunyumirwa obulamu baagala ebifu by'amazzi. Kati nti tugenda nnyo ku mazzi, twagala kutambulira ku mazzi, tujjukira ekyemabega ya Mutima Beach, abantu engeri that ebintu bibeera bingi. Naye njagala kukubiriza abantu mwenna, bw'oba ogenze ku beach oba ogenze ku swimming pool, tujja kukomawo wano tusomese ebintu ebyenjawulo nti omuntu abeera ku swimming pool, what are the precautions? Abantu abagenza okuwuga, accidents tulina nyingi nnyo 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 zetufuna mu swimming pools. Then ne ku beach nti owa beach era tulina program yatandise dda, tugenda ku buli beach okusomesa abantu, okubalaga engeri gye balina aba beach managers balina ebintu bibateekeddwa okubeera nabyo. Ebyo birina okubeera osikweteekateeka kati nti okubanga tonnakola beach okutandika okukola olina ebintu byoteekeddwa okubeera nabyo ebiteekeddwa okubeera ku beach. Si nti ogenda ku buli beach kati like mu swimming pool toteekeddwa okukola swimming pool nga tekuliiko omuntu amanyi okuwuga oba instructor, pool attendant ateekeddwa okubeera nga mutendeke. Kati jukira fa police tulina bayita balubira, tulina ba divers abatendeka obulungi. So nezo training tuzikola by the way, okutraininga abantu ab'enjawulo okulaba nga bamanaginga swimming pools, bamanaginga beaches. So okulaba nga bannayuganda tebafuna bubenje ku mazzi, obuvunaanyizibwa bwaffe nga marine police obumu kuvunaanyizibwa. So mbakubiriza nti abagenda okusanyuka tulabe nga twegendereza. Ekitegeeza marine police eina ebbaluwa gy'erina okuwa beach zino, wakati mugambwa nti eyo tugikkiriza egende mu maaso. Kati abantu bagenda kuŋŋaanira ku beach ez'enjawulo, abo tubakkiriza abo tetulina bbaluwa nti bbaluwa naye tuinspectinga, naye tukolagana ne KCCA local government eriwo okulaba nga kubanga KCCA yina okutongoza, yina okuwa bbaluwa eyo, naye kati batukonsultinga kubanga ffe abalina obukugu obwo okulaba nga tutereeza. Local authority yeyina okuwa ebbaluwa. Kati bwe batennabakuwa bbaluwa ekwatagana ne marine police nekebera neraga nti soke wena
asobola okugenda maaso kati era saawa zino mu bino ebiseera by'ebikujjuko kubanga tumanyi abantu bagenda ku beach era tulina program ezigenda ku different beaches okulaba nga tusomesa abantu tusomesa abannannyini biki bibateekeddwa okubeera nabyo okwewala obubenje ate tetwagala kudduukirira tukolesa preventive measures okulaba nga tutereeza abantu tetufuna bubenje ku mazzi tuenzege njagala kumalira wano naye mu dakiika 2 esigaddeyo atulaba ndi ne commandant wa police marine mukulu Sulaiman Kirungi gwe tuli naye ateera Haji Mulamba gwe tuli naye olunaku olwaleero yatusomesa ensonga eno yaduumira poliisi ey'okumazzi yonna ensonga gye njagala oyogereko mu dakiika 2 kituufu poliisi ya Uganda ina abapoliisi abakolera ku mazzi bezenga efiirwa mu bobbi obadde ku mazzi okugeza mu kukyusa exchange of fire ababbi balina emigemerawala ne saidi eno ine emigemerawala ne bakubagana obubbi bubadde butya kyenjagala oyogereko mu dakiika 2 ezimbyeyo kituufu nnyo nti ku mazzi kubeera naye mu Uganda tekiriimu nnyo abantu abakozesa emmundu mu gundi mu bunyazi naye nga engeri gye tubeera ku mazzi ffe tubeera tupatrolinga nti ebiseera ebisinga abantu ababbi bakola kutiisatiisa najja nakwata omuvubi nagaa leeta ebyennyanja byona leeta ki so netubeera nga naye nga kati poliisi bwebeerawo kiyambako abavubi bakola emirimu gyabwe nga tebalina buzibu kati exchange of fire tetunaba kubeera nabyo nnyo kubanga mu Uganda twebaza NRM government nti at least obutebenkevu bwe buli ne ku mazzi obutebenkevu bwe buli kyovala nagambye nti ebimu ku buvunaanyizibwa bwa UPDF Marine okulaba nga abantu cases z'emmundu bo babeera nabo batracking ekyo okubeera naye naffe bwe tuba tugenda ku mazzi tulina okugenda n'emmundu zaffe kubanga anything can happen. Ebigambo ki byosembyayo mu bantu abo abakulaba olunaku olwo abandaba abatulaba ssaawa zino ku Salam TV mbeebaza nnyo okuwuliriza naye n'okubeera nga mwekumidde ku mukutu gwaffe naye nga mbakubiriza tubeera beegendereza nti bw'obeera ku mazzi kyovala nti abantu abasinga batya nnyo amazzi bw'obeera ku mazzi tolina second chance nti laba nti togenda ku mazzi nga tolina life jacket togenda ku beach nga tutudde vunaanyizibwa okwetegereza biki ebikolebwa ku beach eyo abantu bafudde nnyo kubanga akasemberayo ddala nti statistics zitulaga mu bintu 10 ebisinga okutta abantu mu nsi muno amazzi mwegali so tulina okubeera abeegendereza ndowooza tulitandikira amazzi nago gatta abantu gali statistics z'abantu abafiira ku mazzi nnyingi nnyo era tulina okwegendereza mu bintu ebisinga okutta abantu mu nsi kuliko amazzi tweyanze mwebwe kuba nti mutambudde naffe olunaku olwaleero twagala basiibulira wano badde balabi balungi abatutuusiza nate mukadde kano omukulu nja kumuzzaako olwo kubanga leero abadde n'ebyokwogera bingi tetusobodde kufuna bamasimu ate amasimu manyi nti bwengata olwo ntandika okufuna ab'omubizi nga abaawa n'abafuna ensimbi nga bajja ku mazzi balina ebyokwogerako bingi ddala nolwekyo lwe tunamuzza olunaku olulala tujja kuta ab'amasimu mukube mubeeko nekimubuuza wamu n'okumulambulula wesanga ayina ensonga gy'ayinza okukwatako ng'eri eyo gy'owangalira ku Lake Katwe gy'owangalira eyo ku Lake Kyoga oba ku Lake Victoria yonna kubanga ye commandant wetubadde naye ye commandant wa Marine Police mukulu Sulaiman Kirungi atera nga Haji ranka yebeera ki Superintendent Police what Commissioner and Commissioner of Police Commissioner wetubadde naye Commissioner of Police Haji Kirungi Sulaiman commandant wa Marine Police nze twaha mukibi mubeere bulungi Katonda batukumire.